akasente kegendo tuwa asubira kanjiko okusinga akasente ke yatuwa luli niye akasente ke yatuwa luliko kalika buli omu bwe yafunanga ow'ekitanda mu ddwaliro ow'eddirisa ku nnyumba owabiki buli omu yagenda n'atereza butereza bintu bye tewaaliwo nnyo arrangement eyo yakulaba nga buli muntu afuna okusobola okuyimirirawo nakati nga akyayambala ettaayi. So kati omukulu ono kyajja okujja okutukolerako kwe kutuyitiramu mu mpenda ki engeri gye tugenda okubeera nga ffenna tubeera organized okuwangaala nazo bw'anaaba zajja bitubuulira. So n'olw'ensonga eyo obutabalira budde bassebo ne bannyabo mbadde nsaba omwogezi waffe kulambulula olugendo luno. Bammemba mwenna twabayise wano olw'ensonga nti twagala kugenda mu maaso. Mu mwaka guno twasobola okufederatinga kyemuva mulaba nti nno emabega wali twali tulina associations zaffe mwe nali era ng'omwogezi NPA ne Movement ne tusindikibwa obubaka okulaba nti bwe tuba twagala okubaako ne kyetukola tulina kufederatinga. Nsaba bategeeza nti ekintu ekyo kyakolebwa abamu mwali muwulira buuzi nti twekuba ebikonde ku Sereni suuti ebbanga litwamalayo naye kyamukisa mulungi nti twavayo nga tukanyiza ne tusobola okuvaamu ne federation eno eyitibwa National Federation of Entertainment Promoters. Ye federation recognized mu mateeka era nga bwe mumanyi nti federation zikolebwa associations twali associations bbiri eya NPA neya Ampunet by then ezaali recognized ate era mu mateeka ne tusobola okuba nga ffe twagenda mu mukago ogwatugatta okukola federation eno. Bannonda ku federation eyo ng'omwogezi neera n'olukiiko luno lwe babanjulidde okuba nga tutambuza federation. Abakulu webali awo nsaba kusitulayo Ssekinnoomu. Tulina mukulu Ramadan Stephen oyo. I would like me Ramadan to come up. Omukulu oyo ali ku lukiiko lwaffe luno nga regional representative okuva mu West Nile. Tulina mukulu owa Hoima region. Then waliwo mukulu oyo Happy Hilary ye regional representative waffe ku lukiiko lwa federation okuva Ankole. Tulina mukulu Ibrahim Tesasira omukulu oyo Greater Masaka region representative waffe. Tulina omukulu Mula yakiikirira Karamoja region ku lukiiko lwa federation. Mukulu Koko omukulu oyo yakiika ku lukiiko lwa federation mu Buganda no Kampala region. Mukulu Jime liriddawa Jime Serwadda oyo ali ku lukiiko kuno ng'owa Buganda. Omukulu oyo ajja n'olupapula mu ngalo sebo oyimirira awo ennyini kwanjulire olukiiko luno oyo bamuyita mukulu Nelson ye wa Kigezi region. So be bakiise abatuula ku lukiiko luno okukavalinga eggwanga lyonna okulaba nga federation eno etambula nga buli wamu waliwo obukulembeze. Busoga region mukulu Medi Dakaba taliiwo naye abava Busoga region ndabyewo bakulu b'Busoga nsaba muyimirire. Ndabye Mudinka wuuyo waali n'omukulu oli waali abavudde Busoga naye omukiise ali ku lukiiko lwa federation kuno bamuyita mukulu Dakaba. Then Nick aliriddawa mukulu Nick obukulembeze mu process nga tuli mu kulonda twafuna omukisa nti abakulu abaali batubudde okutwala omulimu guno mu maaso batusobozesa okutufunira abakulu okuva mu gavumenti bajje babeerewo. Mu bagenyi abajja twalina Commissioner General wa URA olw'ensonga nti ensonga ezaali zisinga obukulu zaali zitabuse ku lwa URA. Commissioner General bwe yajja twannyonnyola ensonga zaffe zonna n'ebye bali mu kutuyisaamu n'atusaba tumuwandiikire ne bantika ba contact person
era abantu abadde mu biseera bino mu mbeera z'endongo ne URA endoza abasinga mubadde mu contactinga nga ngezaako okubayamba butereevu kuba bankwasa commissioner wa domestic tax omukyala netubanga gutulikinga app naye ku byebivvulu tebabaawo ensonga gyotategedde ku URA omusolo nga bakutwalaganya boncontactinga ne mucontactinga basobola okubeerawo level kwe tutambulira. Commissioner n'atusaba tukole ekiwandiiko tumuwandikire nga tutaddemu complaints zaffe zonna ezaali zitunyiga mu kiseera ekyo balabe engeri gye basobola otuyambako. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana twawandika ekiwandiiko ne tukitwala ewa commissioner era